Yes, ku Prejan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okuba ku mukutu nagamba subscribinga osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, emabegako awo waliwo abantu ab'enjawulo ba blogger abafulumya amawulire agataali matuufu nga bagezaako okulaga nti mwana muwala amanyiddwa nga Chosen Becky yazadde ekintu ekitali kituufu era navaayoko nengezaako obba wabula ne mbabuulira amazima nti omwana gwe yali asitudde yali mwana we owedda gwe yazalireyo mu kyalo nga Chosen Becky tannavaayo. Yes, naye olunaku olwaleero amawulire amatuufu gafulumye era nga omukyala amanyiddwa nga Chosen Becky nga y'omu ku bakyala abakuyimbira ennyimba ennyuvu nga bankuza ennyimba nga neesiimye. Omukyala ono bambi yazadde omwezi guno abantu abasinga kirabika gwe bazaaliddemu. Twalaba mwana muwala amanyiddwa nga Juliana, twalabye mwana mulenzi amanyiddwa nga Crystal Panda, twalabye abantu ab'enjawulo, twalabye ne Henry Tigan yasobodde okubanga azaala abalongo. Yes, ne mwana muwala amanyiddwa nga Chosen Becky kyaddaaki asuddewo ezadde era ng'omwana ono mwana wa bulenzi era erinnya lyamutuumye kankusomere posti ye nga agambye Little Prince is born on 18th May 2020. Hitha Mutebi Amil. Ekitegeeza omwana bamuyita Hitha Mutebi Amil. Era n'agamba nti mwebale kunsabira bantu bange era ekitiibwa kya Mukama. Yes, Chosen Becky bambi emabegako awo baali bawandiise stories nnyingi nti omukyalo ono yazaala biki naye nga bambi yali tannaba kusumulukuka. Era yavaayo yayambalanga engoye nnene, yayambalanga ebintu bingi okusobola okubanga agezaako okubika olubuto naye kyaddaaki bambi yasobodde okusumulukuka era n'abanga yazadde bulungi. Omwana bamuyise Hitha Mutebi Amil era n'abagamba mwebale kubanga mumusabira era abantu baabagala nnyo nagamba ekitiibwa kya Mukama. Yes, wano ku Prejan Media TV tukuwa amawulire agenda maaso mu ggwanga nagamba omulimu gwo gwa kusubscribinga osobole okubanga otuwa endowooza yo okomentinge bambi tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebayire ddala.